Abefeso essula 6 olunyiriri olwokubiri. Era nalwo lutandika lugamba nti osangamu ekitiibwa kitaawo. It has always been your father first. Newankubadde nga maama ye yakusitula mu lubuto, naye olusuku lubeerawo era nga lugimu, naye aleese ensigo yatwala ebibala. Kiddemu, olusuku lubeerawo nga lugimu, naye aleese ensigo yatwala ebibala. So n'olwekyo omwana atandika kubalibwa kutandikira ku taata. Atandikira kubalibwa kuva ku taata. Era abakyala abategeevu bw'alabanga biganye, abaana abalekera musajja. Kubanga mu nsi yonna ne bw'onoobatwala n'abafu olibaleeta. Kati lwaki olireeta abafu? Omusajja bw'abanga si muguwa ddalu, bw'atabeerawo nsonga na buli muntu yenna z'alaba ng'oludda lw'omusajja terujja kusobola baana, abaana babeera ku ludda lwa musajja.